Best Bull, Ramshabe Family Limited. And then the best purpose. Utilization of natural resources, the preservation, protection and management of the environment to ensure sustainable development is paramount. Uganda is endowed with tremendous and diverse natural resource base that can be fully exploited by scientists and technologists to raise the standard of living of our people. Tubeera n'emisomo mingi egikwatagana ku by'obulimi n'obulunzi. Tugenda nga tuyigiriza abalimi engeri gye basobola okulimamu n'okulunda nga bizinesi. Nalo eri mu bifo bya njawulo mu Uganda era tulina ebitebe mu bifo ebyenjawulo. Naye buli wali ekitebe kya Naro tugenda mu maaso ne tweyongera mu disitulikiti ze tukoleramu ne tukkirira mu byalo. Junior category was won by Mpuga, Ankole winner. The last category is the Hereford. Bamala emyaka ebiri nga ayozesa eddagala eryo. Bw'amala emyaka ebiri akyuse agende ku ddala, kiba kiyamba enkwa okufa kuba tezimanyira nnyo. Eddagala lifu kubanga baliteeka ng'ab'obutale baliteeka ku musana kati nerijja nerifa kubanga eddagala liba lyagala kuliteeka bulungi kati ne booleza eddagala